okuggyako akawuuwo. All I need is love and understanding. Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano Uganda yeegattira wamu okujjukira olunaku luno ku lwa Bannayuganda abafudde nga kw'otadde n'abakwatiddwa ekirwadde kya Mukenenya. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku ssengejjero ly'amawulire mu Kampala, minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obukulembeze bw'eggwanga Esther Mbayo asoose kusaba bannayuganda okulekeraawo okusosola abantu abalina akawuka kano ng'oboolyawo kibaviirako abamu okwekola ebikyamu. Njagala okutegeeza bannayuganda mwenna nti omuntu alina obulwadde bwa Mukenenya wa mugaso nnyo era alinga omuntu atabulina. Kubanga bakola emirimu gyegimu. Bwe kuba kukwata amawulire oba kuwandika amawulire alina Mukenenya agawandiika natalina Mukenenya agawandiika. Bw'oba kukulembeze alina Mukenenya abeera mukulembeze natalina Mukenenya abeera mukulembeze. Ono era avumiridde abasawo abatandise omuze gw'okuwasanguza abalwadde abalina akawuka ka Mukenenya. Njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti waliwo abakozi mu ddwaliro bannaffe abajjanjabi abasawo ababuulira abantu embeera oba sitetasi y'abaclients baabwe. Omuntu obanga wasoma obusawo waliwo gye bayita ethical code of conduct. Toteekeddwa kubuulira gundi ne gundi nti gundi alina siriimu. Minisita Mbayo era asabye abakulembeze b'amadiini okubudaabudanga abantu abasangibwa nga balina akawuka era obutabatwalanga abakola ekivve okukafuna kubanga mu masinzizo gye balina obuddukiro. Okusaba bannaffe bannaddiini abakulembeze ab'ennono nti mukola omulimu gwa ttendo nnyo, naye omuntu bw'aba alwadde obulwadde bwa Mukenenya temumutwalanga omuntu omukaba. Kubanga siriimu takwata bakaba bokka oba abantu abateekuuma bulungi. Siriimu asobola okukwata omuntu yenna. Ndowooza nti weekuuma naye kakwata nawe teyeekuuma. Siriimu akola ki akukwata. Omu ku bantu abalina akawuka kano era nga yakulemberako ekibiina ekibagatta ekya National Forum for People Living with HIV, Stephen Watiti asabye abantu abalina akawuka kano okujjumbira okukozesa eddagala kibasobozese okuwangaala nga kw'otadde n'okwekkiririzaamu. Omuntu yenna bw'aba nti amanyi nti alina akawuka n'agenda n'aba omusawo omutendekero nga babafulagiriza osobola okwesimba okuba pulezidenti wekitunda wairosi ogenda kusoma oyagala kuwasa oba kufumbibwa osobola okukola kintu kyonna kyosobola okukola nga bwe mbagamba. Okusinziira ku Jonathan Muhanguzi agamba nti olw'okubanga obulwadde buno tebunnafuna ddagala libwonyeza ddala wakyaliwo abantu abakyagenda mu maaso n'okufa era ng'abantu abasoba mu bina be bafa buli wiiki era n'asaba abantu okubwerinda. About 100 people. By the end of today, about 100 people will be infected with HIV and AIDS. So same as we are here speaking, by the end of the day, about 100 people will be infected with HIV and AIDS. So what we need to do is to be faithful. What we need to do is, again, to use the condom. Wano minisita Mbayo wasinzidde n'asaba bannayuganda okwekuuma ekirwadde kino nga kw'otadde n'okwekkiririza musinga babeeranga bazuuliddwa nakyo. Mulimu obupiira obw'abaami, ne wabeerawo obupiira obw'abakyala, ne wabeerawo n'engeri yonna omuntu gy'asobola okukola ki okwewala Mukenenya. Oba nti olina engeri ekwanguyira ng'obupiira oteekeddwa obukozesa naye omugamba bw'oti. Abaganda bagamba nti asiika obulamu assa mukono. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti mwabalina okuzza abantu bano awamu okubabuulirira okubawa emmere y'omwoyo